Wano we waka waffe, tetulinaayo waka walala. Eno ye Uganda yaffe, tetulinaayo Uganda ndala. Gano ge maka gaffe, tetulinaayo maka malala. Wano we tugenda okuba abaana baffe, abazzukulu, bannakasatwe ne bannakanwa, emirembe n'emirembe, amiina. N'olwekyo tusaanidde tukuumewo butiribiri. Bino si bigambo byange, wabula bigambo bya First Lady Barbie Kyagulanyi byayogedde eri Banayuganda ng'ategeeza nti eno ye Uganda yokka gye tulina, era nga tulina eddembe ery'okussa empewo ennungi, tulina eddembe ery'okubeera n'amazzi amalungi, tulina eddembe ery'okubeera n'obulamu obweyagaza, tulina eddembe okulwanirira ensi yaffe nga bw'erina okutambula, tulina eddembe okubeera n'embeera y'obudde ennungi, tulina eddembe erikuuma enzizi, ebibira, emigga na byonna ebibeezaawo obulamu bwaffe ffe ffennyini bannansi. Tulina eddembe eridwanirira munnange obuntu bwaffe oba obulamu bwaffe nga tuli balamu era n'abaana baffe babe balamu. Ffe nga bannansi kitukakatako okulwanirira ebyo ebitufuula abantu, era kitukakatako okulwanirisa abo bonna ab'emitima emibi, ab'effutwa, abatatwagaliza, abataagaliza nsi yaffe, abataagala tubeere balamu. Eryo eddembe lyaffe tetuligwamu bugwi, wabula lyatuweebwa Mukama Katonda, era n'abakulembeze b'amawanga kuno kwe tuli nabo baateeka omukono ku biwandiiko eby'amaanyi ebikuuma eddembe lyaffe, ebikuuma embeera y'obudde mwe tutambulira, ebikuuma ffe engeri gye tulina okutambuzaamu obulamu bwaffe. N'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe okukuuma ebyo era n'okulwanyisa oyo yenna agezaako okutulemesa okubeera n'eryo eddembe lyaffe ery'obwebange eryatuweebwa Mukama Katonda. Kati nno ffe nga aba Caring Hearts Uganda twegasse wamu ne bannaffe mu lukuŋŋaana olw'enjawulo olwategekeddwa Honorable Muwada Nkunnyingi owa Nangabo Foundation, ekibiina ekifaanagana n'ekyaffe eky'obwannakyewa ekya Caring Hearts Uganda, okulaba nga tuteekawo empenda okulwanirira embeera y'obudde mwe tutambulira, okulwanirira eddembe lyaffe ery'obwebange, okulwanirira obulamu bwaffe ffe nga bannansi, okulwanirira eddembe lya buli munnansi gy'ali, era ng'obwo obuvunaanyizibwa bwange naawe. Bino ebigambo byogerwa First Lady Barbie Kyagulanyi Akubye bwe yabadde mu lukuŋŋaana olwa Nangabo Foundation nga bagezaako okutema empenda ku ngeri y'okutambuzaamu eddembe lyaffe, y'okubaamu mu nsi eyeeyagaza, era tugirekera abaana n'abazzukulu nabo nga bagyeyagaliramu. Ebigambo bino bitegeeza nti obuvunaanyizibwa buli eri ffe, buli kimu kidda eri ffe okukuuma bino ebyatuweebwa obuweebwa Mukama Katonda oyo Lugabaddunda Namugereka. Kati ffe bwe tubanga obuvunaanyizibwa buli eri ffe, n'olwekyo tuzuukuke tulabe nga tukuuma ebyo ebyatuweebwa Lugabaddunda Namugereka, era tulwanyise ennyo abo bonna abagezaako okulaba nga batumalako eddembe lyaffe ery'obwebange eryatuweebwa obuweebwa. Okubanga tulina ebibira eryo ddembe lyaffe, kubanga mwe muva omukka gwe tussa, era bye bisengejja empewo embi n'ennungi gye tussa, era okuba n'amazzi amayonjo ddembe lyaffe lya bwebange, okuba omulamu ddembe lyo lya bwebange. N'olwekyo oyo yenna agezaako okufeebya n'okuzza emabega, oba osaana n'omulwanyisa n'ekika ekyawaggulu. Kwe kuno nno okumanyisibwa, okusomesa okutandikiddwa First Lady Barbie Kyagulanyi mu lukuŋŋaana lwe yabaddemu olunaku olwajjo ko n'abo aba Nangabo Foundation.
muno mwabaddemu ne maama Vice President wa ggwanga Uganda okuva mu Northern Uganda ffenna gwe tumanyi Rina Zedriga Walu yabaddemu bulungi era bonna bawadde engeri gye tulina okwerwanako okuuma eryo eddembe lyaffe eryatuweebwa Mukama Ddunda Namugereka nga tewali alizannyiddemu nga tewali alitugjeeko kubanga lyaffe lya bwebange.